Abdullah ibn Hisham atunyumiza kyolunaku lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali akutte Umar ng'amukutte ku mukono. Umar n'amugamba, owange nabbi wa Allah, gwe nsinga okwagala mu bintu byonna ne mu bantu bonna illa nafsi, ng'oggyeko nze. Nga Umar kyategeeza nti neeyagala nnyo okusinga bwe nkwagala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamugamba atya? Yamugamba la ya Umar. N'amugamba nedda ssebo Umar, walladhi nafsi biyadihi, ndayira Allah awaniridde omwoyo gwange, hatta akuna ahabba ilayka min nafsik, okutuusa ekiseera bwe ndibeera nga njagalwa nnyo gy'oli okusinga bwe weeyagala. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamala okukigamba Umar n'ategeera okwagala okwannamaddala kw'alina okwagalamu Nabbi sallallahu alaihi wasallam, n'amugamba nti kati essaawa eno la anta ahabbu ilayya min nafsi, gwasinga okwagalwa gyendi okusinga bwe neeyagala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba al-ana ya Umar, kyekino ekiseera Umar. Ibn Hajar al-Asqalani yatunnyonnyola ekigambo ekyo n'agamba nti yali ategeeza nti arafta ya Umar, Umar kati obitegedde. Abamanya ne bagamba nti hakakta al-iman, okakasizza obukkiriza owange gwa Umar. Nga kitegeeza okukakasa obukkiriza tulina okubeera nti twagala nnyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam okusinga bwe tweyagala. Ebiseera ebisinga weesanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam kye yakulagira kikonflictinze n'okwagala kw'omutima gwo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba kino, gw'ate oyagala kino. Omuntu asoosa Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga teyeesoosa abeera agenda kugoberera ekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam kye yamulagira alekewo okwagala kw'omutima gwe kye kumugamba. Kyekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyatugamba. Nga kitegeeza okwagala Nabbi sallallahu alaihi wasallam tekuli just atifiya, nti kwa feelings. Hadithi ya Anas bin Malik radiyallahu anhu, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba thalathun man kunna fihi wajada halawata al-iman. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba omuntu abeera n'ebintu bisatu agenda kufuna obuwoomerevu bw'obukkiriza. Wabula kiki yatandikirako? Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, okubeera nga Allah n'omubaka we be basinga okwagalwa gy'oli okusinga ebintu ebisigadde byonna, okusinga bwe weeyagala, okusinga famire yo, okusinga emaali, okusinga ssente, okusinga ekintu kyonna. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'ayogera ekyokubiri n'agamba nti wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, n'omuntu okwagala omuddu nga tamwagala okugyawo nga mwagala ku lwa Allah. N'asembayo n'agamba nti wa an yakraha, n'omuntu okutamwa an yauda fil kufri, okuddayo mu bukafiri, kama yakrahu an yuqdhafa fi nnar, ng'omuntu bw'atamwa okusuulwa mu muliro. Wano Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'atulaga nti ekisookerwako omuntu okufuna obuwoomerevu bw'obukkiriza n'okufuna obukkiriza obwannamaddala kwe kubeera nti oyagala nnyo Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba hadithi endala eya Abi Hurayra radiyallahu anhu ti la yu'minu ahadukum, omu ku mmwe tagenda kubeera mukkiriza hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wannasi ajma'in. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba okutuusa nga njagalwa nnyo gy'ali okusinga bazadde be n'abaana be n'abantu abasigadde bonna.